Segirinya teyali musiru kukuwa sawa 5 kwogera ku Lumbeero. Yamanya ndio momota berera na byoyogero ja kwetetegula oyogera amazima. Ndiwe yamujja mu bulamu bw'ensi. Omusajja wamuwalanirawo okukuma ssente za parliament ng'aziza mu constituency. Mwakitwala ng'okubalabisa kubanga temulina kye mukoledde bango okuleka okwegaggawaza mwekka. Tekyabasiza Segirinya. Naye we bunaazibira ku ssaawa 5 ze yakuwa ng'omaze okwogera amazima. Ojja kwetondera bannayuganda kuba olukwe lwonna olumalawo Segirinya olumanyi. Segirinya lwamulonda mazima. Segirinya atandikirawo ng'alinga aliko ekiwe kikyamukumugwe. Alesa ambulensi ageza azige eddwaliro akoze atya ne mutya Segirinya ne mugambo wayi. Sente ezo zijja watya Mr. President Parliament basobola okuwaayo sente. Bampadde n'asabye sente ate n'ez'emmotoka zennyina ogulamu emmotoka akoze ambulensi akoze eddwaliro akoze eki asusiza kabampaani. Alinga ayagala okufaananya obubi. Kawedde mudda. Nkawedde mudda. Ebiwayi biri bya mirundi ebiri mu kubeera nga bikuba National Unity Platform ku nsonga za Segirinya okufa n'ebiri mu kubeera nga biyimiridde wamu ne Segirinya mu nsonga z'okwagala National Unity Platform. Ebiwayi biri bibiri. Abamu bali mu kujjayo bu video obulaga mbu Segirinya aba National Unity Platform be baali bamukuba, be baali bamutogojjera, be baali bamwogerera omugambo ogutokomoka, be bamulemesa n'obutotuuka okubeera mbu nga bamuwa obutwa nsonga ya National Unity Platform. Ate side endala yeri mu kubeera nga eyagala Segirinya nga okwegamba ejjayo obujulizi obulagira ddala mbu Segirinya yali muntu wa National Unity Platform era nga ajagala nnyo n'era tewaliwo buzibu bwonna wakati we ne National Unity Platform. Kwegamba bu video lubuli mu kubeera nga buvaayo n'omugambo guli mu kubeera nga gutokomoka nze ndaba gunsusseeko. Omugambo we guti gwandinyumye nnyo, actually tegunyumaako naye at least kibeera yaddeko nga guvuddeyo ng'omugenzi amaze okubeera nga akkirira mu ttaka mu nnyumba ye ey'olubeerera. Omugambo nga guno gutandika okubeera nga gutokomokebwa naye omuntu tanaba kubeera nga aziikibwa naye omugambo guli mu kubeera nga gutokomoka. Sooka owulire bino. Sabi wali sagala onjogerere mwayogedde dda waliwo enjawulo y'amazima ne byoyagala owulira. Bano bagamba bye baagala okuwulira kati nze nzize bagamba mazima. Bassebo ne banyabo amanya n'eddoboozi yenze Okanya Sam ndi musajja muteeso. Nali comedian era komedi wange mumunyumirwa nnyo mumwagala namusuulawo lwa nsonga y'oyo omwami ali awo. Segirinya oyo y'omu ku bantu be natunuulira nga mpulidde omulanga gwa pulezidenti gy'osobola okukozesa essimu yo n'okyusa eggwanga lyo. Nali mu ddwaliro nga nange empeeredde obutwa mu ggwanga ly'e Kata. Maama wa Segirinya jjukira olunaku lwe baali mu ggwanga lya Amsterdam. Segirinya yankubira essimu n'aŋŋamba nkola atya okujja mu ddwaliro mw'oli bakkiriza insuwalensi. Ne mugamba kizze lwa nsonga eno gye ndi nina obutuuze. N'aŋŋamba wonna ntambudde naye bw'awawo kalekaleko. Ebyo sijja kubigendamu nnyo. Ekikulu kya byonna Segirinya afudde. Segirinya afudde naye mugambe ensi amazima. Muyite Nagirinya mu mugambe Museveni yasse taatawo. Muleme kwekweka. Bannayuganda bino bye mukola Museveni alaga muli bamati. Ezitasobola sevinga ddwaliro lya Segirinya. Segirinya wa North Constituency Kawempe eyalekawo ambulensi n'eddwaliro nga yawangula ne tiketi ya National Unity Platform. Eddwaliro baliggala n'ambulensi ne bagitwala naye nga tebituuka mu miliyoni 600. Kati oba oyagala ekampani oyagala musigaze constituency ng'eya Kawempe North nga Segirinya bamusiba ng'ayina ambulensi n'eddwaliro okuuma otya obululu bw'omu Kawempe but obukuuma nga tokkiriza ddwaliro eryo kuggalawo koze eddwaliro lya Segirinya ye capital mu Kawempe North agenda okukuuma akalulu oba obululu abukuumiddeko abantu mpaka we banaalonda
kati oba president nga wafuna nnyo mu P7 ngaze saabe mu Didi obeera ne strategy tosobola kukkiriza ate eddwaliro lya Ssegirinya lyeggalewo ate n'ambulensi yeefe Kawempe oba togireseemu kaluluko embwa tezajja kukyusa ggwanga tezajja tono sex and wedding platform oba oli muna Uganda ng'embaga yakulema ng'oludde ne girlfriend wo naye nga mutuufu embaga yakulema ng'osuubiza abeewammwe byagaana olina okukola ekintu eki kuyingira mu national wedding and sex platform terisipati erinnyenya amabina galeke ebweru wajja eyeekabyakaabya afukamire bekisinge be babaagala okuggyako eggwanga. Those are lumpens, those are goons, idiots. They cannot ensi erimu okubonaabona ate gwe mwokole embaga kati what type of a fool bano abawagizi bamwe bali. Now let me tell you bakola science gwe mutategeera ever since Besigye nga leader of opposition obanga yalina party ey'amaanyi tubeera n'ebintu ebiteeka gavumenti ku nninga reactions gwe genderera National Unity Platform ombuulireyo activity yonna gye bakoze ez'okusaba na Uganda none mbaga oli yakulanga yeegomba okubaako metron we yayimbira Bobi Wine there was no any person who could make him and his wife a wedding material people tewali embaga yokka gye baayimirirako nti omuntu abaconsiderinze okusinza ku ndabika yaabwe yali ya Buchamani era newuluddeyo nolaba embuga ya Buchamani was the cheapest of the entire century. Tewaliwo muntu mu 2,000 asobola twala Bobi Wine abeere pege boy simanyi mukazi wa abeere pege gaalo tewali. We bamaze okwekyusa sente zireeta obulungi olwo obuteeteeyi ne bulabika make-up n'alabika jjukira teri mwana wa mugagga mubi kaakati awo oyo alina amaddu g'embaga oyo alina amaddu g'emikolo Museveni wakamulaba ku mikolo emeka tyali awo simanyi that's bogusness toyinza gamba oyagala kujjako nsi naye ng'ate ensi bleeding nga mwokolera emikolo mu reason gye bawa abantu mbu simanyi principle yagamba fenna tulegitimizinge okwa so how does that ebyo bijjako bitya gavumenti omwana oyo alimba is a decoy. Why? Agamba aba National Unity Platform nti sawa yonna gavumenti tugijjako but same time abagamba tete tulina violent kakati okujjako nga wagwamu P7 how can I remove a government without being violent njijjako nti kirimba oyo yennyini yakolagana ne government kubanga baali baagala opposition ennyangu kuya Besigye kyovola bwe baamala okukuba Dr. Besigye ne bamugjawo kati ate bamukyalira ng'amaze okuggwamu amaanyi ku Dr. Besigye abantu beesibanga ku miti I can't breathe naye National Sex and Wedding Platform bagenda balinda lwa Mande ne bavaayo mu bukootikooti ne beereeta mu bukootikooti ne bafunayo abantu bawa abatulako butebe simanyi presidential speech. How can that remove government? Embwa ziri eri tewali muntu n'omu gwe basobola kuggyako abo bagasiya balimba baali baludde ne bakazi baabwe nga batandise okunyeenya nga empute za kuleti za bbiya labo wa mufumbiro atambula anyeenya bunyeenya magumba meereere baali balemeddwa nga tasobola kgenda mu famire ya mukazi nga basiiwuufu bakopi embwa eyo nga bagiwadde omwana w'abandi emyaka aga teyina wadde sukaali wadde abasoga balima bikajjo nga tesobola wadde sukaali gwe weebuuze sente zimala kuva mu pate Nubiyaniri bamusiba talina wadde kampani y'amandaazi talina luyimba eva backup artist n'abanubbi bennyini tasobola bayimbira yakomawo n'akola embaga ya $6,000,000 yalujja mu bbanga kati ekyo kinnyeko Derrick mufumbiro talina mulimu asiiba wali wano opposite kulabonita bagitawo magic parking ng'ayimiridde buloka w'amataka n'amamotoka yakola omukolo gwa $6,000,000 zavaawa era alibalabula alivaawa embwa zino ani alibalabula ne mutegeera
oli ku diaspora buli post ejja no sharinga congratulations eri national sex wedding platform. Am I loud and clear? Ichuli wabula ndi mulwadde. Sente zivaawa zino